kitalo nnyo ekyokufiirwa Master Raphael Ouma Bwire, omwami oyo abadde director ku ssomero erya St Mary's High School Katale Bunnamwaya, era nga aludde mu kisaawe eky'ebyenjigiriza okumalira ddala ebbanga ddene ddala. Yaliko ne headmaster wa Old Kampala SS, kwoteeka ne Kalinaabiri SS eyawali Entinda na wano St Peters ey'Ensambya. Old Kampala yasooka kubeerayo nga musomesa n'abeera games master, then oluvannyuma najja n'afuuka headmaster. Era mu kaseera ke okubeera games master, y'omu ku ba games masters abaali ab'enjawulo mu muzannyo okusingira ddala ogw'omupiira. Akaseera awo yajjirayo obwenyi nga waliwo ba games masters abaali bateerya ntama, gundi St Henry Kitovu ng'erina Father Cornelius Ryan, bannabuddu ndowooza mumumanyi bulungi. Yatuuka no n'afuukako ne secretary owa Sports Club Villa, naye nasembayo okumanyako nga yafa mu mwezi gwa December 2021. Kaakati era kyekiseera kyekimu mwe mwali n'omugenzi Moses Mirundi nga headmaster, nga games master wa Kibuli SS. Kweyo omanya nti ajja kuleeta abo bagiwaki mu Matovu, aleete Basaamu Simbwa, abo bwe batyo abazannyi abalina talanta enzito abaagenda ne beexcellingira ddala ne ku national team ne mu nsi yonna okusamba omupiira. Kati olwekyo ekiseera nga Alex Hamara nga yafuga ku Kololo SS, bw'osomako ku byafaayo bye nga biviira ddala eyo ku ba John Ross Latigo okuyitiramu ddala eno ku ba Jackson Mayanja. Kati awo era ekiseera kyekimu nga brother Bernardine Kamulaki nga yateekateeka talanta z'abasambi aba Lubaga Boys nga bwe bagiyitanga eyo, okuviira ddala ku ba Charles Masiko okuyitiramu ddala okujja eno ku ba Charles Senyange Kadiidi. Oyo naye emirimu yagikolera kumpi mu kiseera kyekimu awo. Kati ate olwo nga Yolubiri SS erina Master Butindo Edi nga yakuleetera ba Edward Nakibinge, ba George Semwogerere, ba Edward Golola, ba Robert Semakula. Abo kwegamba amasomero ago gaali ge gakulembedde ekisaawe ky'omupiira ogw'amasomero, nga amaanyi gatambulira nnyo ku ba games masters abo, nga ye Raphael Ouma Bwire nga ye games master ku Old Kampala SS awo ey'aba Kennedy Lubogo, okuviira ddala ku ba Kennedy Lubogo, ba gundi ba Chris Kasasa kati mugenzi, kuyitiramu ddala okujja eno ku ba Beka Mbowa, ba Augustine Nsumba, abo bonna nga bayise mu mikono gye. Naye ate era bwe yatuuka okukola emirimu gye ebweru w'amasomero nga y'omu ku baatandika empaka eza Coca-Cola 1993, era abagundi abo ne bamukulu Moses Mirundi baaliko ne bajja ne batambuliza ddala tournament eyo paka juzi lwe baagikyusa amannya bamukulu Justus Mugisha. Naye nga ekintu ekyo baakikolera ddala bulungi, naye nga n'omupiira yagusambira ddala n'agunoza mu clubs, nga ttiimu yaffe ey'eggwanga ey'abaana abato abaawangula empaka eza Sekafa ez'abaana mu 1973 yalimu, najja n'asambirako mu ttiimu ya Nsambya. Nsambya yagisambira 1971 paka 76, era awo mu Nsambya yaliyingayo ne games master we mukulu Barnabas Mwesigye. Baali balina ne goalkeeper, yali goalkeeper Father Bwenvu nga obanga amala kujja muganduula ne sapule n'asikazi dive. Father Bwenvu oyo era mukulu Ouma Bwire yamuŋŋambakoko, simanyi oba neerabiddemu ekifo yasambanga, naye nga Father Bwenvu yali muzannyi mu ttiimu eya Nsambya eyalimu ne Raphael Ouma Bwire ne Barnabas Mwesigye. Awo yagendako mu ttiimu ya Lint FC n'agendako mu ttiimu ya Maroons, era awo baamuyitirako ku ttiimu y'eggwanga. Ttiimu y'eggwanga eno eyagenda mu mpaka eza AFCON 1978. Olukalala lwali lunene, naye y'omu ku abo abaayitibwa mu nkambi, wadde nga ye mu luzannyo lw'akamalirizo teyagenda, squad ye yagenda. Kati omwami oyo era abadde yaliko secretary wa Uganda National Football League Committee, era yaliko board member owa National Council of Sports.
ekyongera okulaga nti nno emizannyo abadde agiweereza kumpi ku buli levo yonna ey'enkizo oba ey'ensonga. Omugenzi oyo Rafael Ouma Bwire bambi yafudde era wakusabira waliwo okumusabira misa wane Lubaga okwosa enkya ku Lwokusatu saa 2 ez'okumakya. Wajja kweyongerayo wabeerewo okusaba okw'enjawulo nga waliwo abadde akolera ku ssomero lye St. Mary's Katale Bunnamwaya n'enteekateeka endala, naye okusabira ddala okukulu kugenda kubeera ku Cathedral wane Lubaga ku ssaawa 2 ez'okumakya okwosa enkya ku lunaku Olwokusatu. Naye mu kifo ky'okusaasira abamubadde ku lusegere ndowooza tulina kwebaza Katonda olw'ebyo byasobodde okumukozesa nga naffe tulaba oba ne tutandika n'okubiganyulwamu. Oluusi nga n'ababiganyuddwamu tabamanyi nabbamanya naye nga gw'omu kubaganyuddwamu. Kale nno tulina kwebaza olw'obulamu Katonda bwamuwadde. Mpozi ne muganda waffe Tone Mbaziira omusajja w'ebinyaanyanya alinayo okusabira bazadde be bakadde be, naye kino kigenda kubeera kya mwezi gujja ennaku z'omwezi nga 4 wali ebugabira misa ejja kubeera ya ssaawa 6 ez'omutuntu. N'abasobodde nja kwongera okubajjukizangako buli n'abafunye akaaganya mugende musabireko ku bazadde ba Tone Mbaziira kuba munnange singa tebaaliwo oba oliawo n'ebirungi byatusammuliza eno byandibadde tebitutuukako. Mpozi naffe ewaffe ery'ejjimbo tulinayo okwabya olumbe lwa mutabani waffe baali bamuyita Ronald Senti, mukulu waffe Zimbe James ye taata we. Ronald Senti ono yafa naye olumbe lwe tujja kulwabya mwezi gujja nga 25 omwezi ogwo ogw'omwenda. Nolwekyo mugire muteeketeeke mwenna abalangira n'abambejja nammwe mikwano gyaffe mugire tweterekera olumbe olwo nga 25 omwezi ogwo ogujja ogw'omwenda. Nga mmaliriza ensonga ezo, okumanya obudde bw'ebyemizannyo bufuumuuka emisinde gya yiriyiri nabadde mbikulabikulako awo mu wiikendi lwalina lunaku lwa 6 kwe nategeeredde nti giweze emyaka 10 miramba kasookanga Leicester City ewangula ekikopo kya Premier League y'Ebungereza mu ngeri y'ebyewuunyo, era n'abaali batagisuubidde bagenda okulaba ng'eyingidde na UEFA Champions League. Kaakati mu kaseera kano okumanya obudde bw'ebyemizannyo budduka sipiidi. Wakati wa 2016 we baawangulira ekikopo ne leero bali mu kibinja kya kusatu mu mupiira gw'Ebungereza. Bakkirira eri mu League 1. Jjukira omala kuva mu League 1 n'olyoka obeera promoted mu Championship mw'ova n'olyoka ojja mu Premier League ey'Ebungereza. Ne bali eri mu League 1 era ne ttiimu baagikwasizza Russell Martin yagenda okugitendeka. Omusajja ow'ebyafaayo Claudio Ranieri Omuyitale ye yawanguza abasajja bano aba Leicester City ekikopo ekyo mu ngeri y'ebyewuunyo kubanga naye yali amaze emyaka 12 miramba nga takyakolera mirimu gye gya butendesi Bungereza. Kasookanga baali baamugoba mu ttiimu ya Chelsea, naye agenda okwetululamu abantu bonna n'okwewuunya beewuunya. Musajja yamaliriza nga atendeka ttiimu ennene nga Chelsea n'agikwasa Jose Mourinho ng'ate akwata atya Leicester City, ensi yonna ne yeewuunya. Naye munnange Ranieri nga atendeka ttiimu mu ngeri ya lusaagiriro nga wabula abazanyi nga abawadde akakwakkulizo kubanga musajja amanyinya ebintu by'okufumba ng'era abayitala abasinga, ng'abagamba nti abazanyi nti mwategedde nti buli omu naakuumangayo clean sheet mu match emu, nga mbatwala ewange nga buli omu yeekolera pisa eyiye. Era clean sheet yaabwe yasooka baagifuna October 2015 nga bazanya Crystal Palace. Abatwala buli omu n'amuwa apron awo, buli omu ne yeekeja. Ate kati onoogamba nti ani ampadde ebitayidde gw'oba owadde weefumbira. Ennono eyo n'agisigaza n'egira ng'etambula kazi ng'eyinako engeri gy'ekukuta eno nga inspiringa abazannyi buli maachi nga bagitwala nga maachi emu. Si byakuyimbagatanya nti tuzaako gundi bwetumala gundi, beetegekera maachi emu. Bafunayo ka clean sheet omukulu ng'abatwala nga atuukiriza ekisuubizo kye ng'akola nnyo ebintu ebyo sausages n'ezo pizza. Omusajja oyo Claudio Ranieri era nga yeetoolooleramu okwandibadde ng'okusanyusa ku bazannyi be n'okuba motivatinga. Era ttiimu eno eya Leicester City egenda okuwangula ekikopo ekyo mu ngeri y'ebyewuunyo. Ebyewuunyo byayo byali byanjawulo nnyo ku ebyo Blackburn Rovers eya Ken Dalglish
oyawangulira ekikopo kya Premier League 1995 kubanga mu 95 wali tewaliiwo ttiimu ezo ntino big 6 nti big 4 nga teziriiwo. Man U kumpi yali esajjalata yokka ng'abalala abajja balinga abakangako obukanzi ba Newcastle, ba Aston Villa, ba Everton kukangako obukanzi nga tewaliwo ataddewo kusindiikiriza kwankomeredde nga kwa lutentezi. Era kyova olaba Arsene Wenger okujja mu Arsenal mu 96 yafuna obuwagizi bungi kubanga yateekawo okusindiikiriza nga kwa lutentezi ng'ali consistent mu kusindiikiriza. Naye luli emabegako eri Aston Villa bw'egira neekangamu wano ate ng'ebula season endala 2 obaolyawo ate Everton yezze ate naye olugira tekigusa bulungi ng'ebula ng'ate olugira nti ate Newcastle bwe bityo. Naye Blackburn Rovers ate yava tiyaliwo na mu kwezi ezisindiikiriza wabula naye yeewuunyisa. Naye olw'okuba nti n'ebiseera ebyo United yali ekajjala yokka kyali kyangu ogamba nti omusajja naye kaagire bali ba Everton babadde basaaga. Naye Leicester City yawangulira ekikopo kino 2016 sebo nga ttiimu ennene weeziri. Man City yali etandise okulinnya ng'evuddeyo mu bali abajega abaali mu kibinja kya wansi 2-1 nga bawanguddeyo n'ebikopo bya Premier League 2 ekya Manuel Pellegrini 2014 n'ekya Roberto Mancini 2012. N'olwekyo nga nabo bajjeeyo obwenyi kubanga baatandika okusituka 2008 nga gundi ono wa Philippines Thaksin Shinawatra ng'amaze okubagula sibo nga tokyabalaba ng'abajegajega. Mwaka akaseera Arsene Wenger ekintu yali akitadde naye nga gundi Sir Alex Ferguson ekintu yali akitadde naye nga Arsene Wenger alabika naye byasiba bikutuka ayagala kusiibula. Mu kusiibula nga waliwo embeera egamba nti kirabika Ferguson yali amusaanikidde ebbanga lyamaze ng'avuganya Ferguson bw'aba taliiwo Wenger banaamuwulira kati ate era nga ne Wenger naye awulira atuuse okwagala okunnyuka nga yandiyagadde okunnyuka on high ng'alinako kyasitudde kati awo wonna n'Arsenal yali tesaaga kati Man City wali esituse ne Arsenal esituse. Kakati awo kujjako Liverpool yali yasigalayo nga ttiimu nnene naye nga ku bikopo naddala ebya Premier League yali tevaayo bulungi. Awo kyali kiseera ndowooza kya Brendan Rodgers kati ate Leicester City egenda okuwangula. Jurgen Klopp yali yakajja yali sizoni yeesooka kati sobola kubaako ky'omubanja naye Chelsea yali weeri era ne Leicester egenda okuwangula ekikopo yakijja ku Chelsea ekya Premier League. Tottenham Hotspur naye yagulabanga omukisa okubaako kyekola era mu sizoni eyo baatuuka Leicester City egenda okulangirirwa okuba nantameggwa nga Chelsea yekubye ekituli mu busobozi bwabwe obuwangula ekikopo bwe baagwa amaliri ga goolo 2-2 nga 2 May 2015 ne Tottenham Hotspur okumanya yasindiikiriza nnyo omupiira ogwo yali emaze ogubangirizi gunene ng'egukulembedde goolo 2 ku bwereere. N'olwekyo osobola okufuna ekifaananyi nti wadde ttiimu ziri 2 zokka outside bamemba ba Big 6 ezaali ziwangudde ku Premier League ojjako ekya Blackburn Rovers naddala mu environment mwe yawangulira nga kyanjawulomu bw'ogeraageranya ku Leicester City oyawangulidde mu 2016 era nagezezaako okusomako akattu akaali mu mbeera eyo nga Leicester City erangiriddwa ku bwannantameggwa b'ekikopo. Claudio Ranieri nga tatuukikako ye celebrity w'olunaku nga basalawo obusazi bannamawulire abanaayogerako naye era mwe bannamawulire kubanga kaakati ogenda okulaba emipiira ng'oli munnamawulire mubeerako olukalala lw'omuwaayo abakulu ne balusengejja ne babawa tag ze mugenda okulabirako. Sebo okulaba Claudio Ranieri okwewala omujjuzo baamala kutunuulira Leicester City kasooka ng'ejja mu kibinja ky'abamywera bannamawulire kyabasinze okulondoola emirimu gyayo. Sebo bye bokka abakkirizibwa okusembera ku mwanjo okubaako bye boogera ne Ranieri abantu nga bajjudde buli wantu toyina w'oyita. Era munnamawulire omu nabadde nsomako story yatuuka
n'okusaba abantu bannanyini kizimbe mu neighborhood nga balinawo amaka n'abasaba ekinaabiro kyabwe waba akwatira kamera ye mu kadirisa azuuminge akwate omukolo kubanga wali nga tolina wooyita kuyingira. Era okumanya kyali kya byafaayo, Jamie Vardy jjukira yateeberamu goola 24 ne Riyad Mahrez najja n'atabuka ng'agugaba bwakunja abantu. Era Jamie Vardy kye yakola ku mupiira Chelsea gwe yagwa amaliri ne Leicester ne Tottenham Hotspur, kwegamba Spurs yalinga ekangaza emale erangirirwe mu butongole nti nno tekyavuganya ku kikopo. Jamie Vardy yayita abasambi bonna mu makaage, abazannyawo bagagga wera n'amaka magazi, abazannyi bonna wakiri maaki eyo bagirabire mu makaage, naye n'abawagizi bawaguza mpola, abalinnya ebikomera ne balinnya ewa Jamie Vardy ne wajjula bagenda kulaba omukolo oguyinza okubalangirira ku bannantamegwa b'ekikopo kye baali batabanja nga nabo tebakyebanja, wabula nga balabirawo nti ekikopo kijja olw'akaweefube gwe baateekamu. Tugenda okuyingira January 2016, Arsenal yali esinga ne Leicester City points 2 namba. Abasajja ba Leicester baafungiza bakuba mu match emu mu match ezasembayo 16 ekikopo ne bajja ne bakisitukiramu mu ngeri y'ebyewuunyo. Era okumanya olugero lwa Leicester City lusobola okuwa inspiration n'obeera club ki. Ranieri ng'amaze okufuuka serebu ow'enjawulo ng'ate kigudde bugwi, ne Jamie Vardy naye n'afuuka serebu ow'enjawulo mwaka akaseera. Serebu omulala yali musambi Nathan Dyer, baali bamweyazika bweyazisi, era kinajjukirwa nti kata n'obudde obwa registration bumuleme kubanga n'obudde bw'okuggala akatale k'okukyusakyusa mu bazanyi bwali buweddeyo nga bamweyazika okuva mu ttiimu ya Swansea. Era nagagga nannyini ttiimu eyo ya Leicester City yamufunira na helicopter ye ey'obwannannyini ye yamutambuza. Kati Nathan Dyer ate yo yafuukira serebu kwogwo omukolo ye ku lunaku Leicester City ku lunaku Spurs eyali ekangaza ku kikopo weegwira amaliri ne Chelsea, ye yali mu ddwaliro mukyala we nga agenze kuzaala, wabula naye abalwadde n'abajjanjabi baamukuŋŋaanirako mwaka akaseera nga balaba nti nno wanjawulo okuba nti no Leicester City ekoze ekintu ekyali kitasuubirwa. Kino kyonna kyongera okukolaga sports culture oba football culture mu mawanga ago. Omusajja George White ye kye yakola yali talabangako ttiimu ya Leicester City ng'ekulembedde ekibinja mu ngeri yonna. Era oluvannyuma lwa match eyasooka, kubanga match day 1 Leicester City yakuba Sunderland goolo zaali 4-2 n'ekulembera table. Tebereza ku match emu omwami oyo kye yakola yaddira table eyo n'agikuba ekifaananyi n'agitwala ekifaananyi ekyo ne bakiwanga nga table eraga Leicester City yekulembedde, kyokka nga match eri emu yokka. Ono simanyi na kye yafuuka nga season eweddeko nga Leicester City yerangiriddwa ku bwannantameggwa. Gw'ate olaba ye okukulemberako obukulembezi table kyali kimututte nga ye kimumala, era ne yeekubisa n'ettatu eya table eyo. Kati okumanya olunaku olwo lwali lwanjawulo. Ono gundi ye George White ekifaananyi kyeyakuba table nga bweri nga Leicester City yekulembedde yakiwanga n'akiteeka bulungi mu ddiiro okulinaana n'ekifaananyi eky'embaga ye ne mukyala we. Kakati wano fe abaakulira mu byalo wano abantu we bateeka abaana n'abazzukulu omuziro mamba abalala bateekamu mu nju yingira n'ejjukira kyewangu. Kati awo ababeera ebipande ebyo omusajja George White we yasiba ekifaananyi ne bakiwanga bulungi mu photo frame najja n'akiwanika, kubanga kyokka teebereza ekyo ye yakikola ku match day 1
kuba Leicester City yakulembera ekibinja yeyoke yateeba gooli nnyingi ku match day 1 nekulembera ekibinja. Abantu b'ekitundu ekyo Leicester ne batandika n'okukola sausages ne bazituuma Ranieri. Mabatero abaliko e Bungereza ndowooza simanyi oba ezo sausages zikyaliyo zikyatundibwa. Waliwo ne famire omwami W. Archer yakwatagana ne mutabani we ne bateekawo butcha y'embizzi okwokya embizzi omucomo naye nga bagiyita Ranieri free range pork garlic and chili joint. Simanyi oba ekyaliyo. Manyi abazungu ebintu ebyo babikola. Ojjukira ne 2014 timu eya Hull City yagenda netuuka ku luzannya olw'akamalirizo olwa FA Cup. Abawagizi baayo baali tebakikkiriza okutuuka obutuusi ku final eza FA Cup. Kati omutendesi waabwe yali Steve Bruce. Simanyi oba stories zino mufuna akaseera ne muzisomako. Steve Bruce baatuuka n'okumubbulamu. Waliwo omwami akola ba manufacturers ab'ebintu bino ebikozesebwa mu toilets, ebikozesebwa ebyo ebya plumbing ebibeerayo, buno obuyumba obukyamirwamu obutuulwako ewe bityo. Naye baatuuka okukola toilet seat ne bagituuma Steve Bruce. Kati omuntu yenna ayinza okukiraba ng'ekyokujerega ti musajja addira atya toilet cover n'agituumamu erinnya ly'omuntu n'ateekako n'ekifaananyi kye. Naye manufacturer ono bwe yabuuzibwa bannamawulire ye yagamba nti ebintu ebisinga okubeera n'omukwano eri omuntu, ebifo ebisinga okubeera n'omukwano eri omuntu bya mirundi 3. Yagamba ekisooka bwe buliri bwo, oba oli munnaku oba oli musanyufu buliri bwo mwogenda ne weebaka. Ekyokubiri ly'effumbiro kuba evaayo ebyokulya. Ekyokusatu ye toilet. Oyinza obutagendayo, kitegeeza toilet mukwano gwo. Omuntu yenna gw'oyagala bw'omubbulamu ky'osinga okwagala. So Steve Bruce ne bajja ne bamubbulamu toilet. So kakati ne Ranieri baamukolamu omudaala mulamba ogwokya emicomo gy'embizzi. Okulaga nti yali afuuse celebrity wa njawulo. So nayagadde story eno munaamufunya akaaganya kubanga yabadde enyuma eri too inspiring ate nga ibadde nyangu na yakwerabira. Omuntu yakatandika okugoberera liigi y'Ebungereza oyinza obutamanya na kifaananyi Leicester City kye yalimu ng'ewangula Premier League, kubanga tiwali yali agibanja Premier League nayo yennyini yali teyeebanja Premier League. Kyova olabanga n'obulamu bwabwe bwatuuka ne bukyuka mwaka akaseera kokka olw'ekikopo ekyo. Naye olw'okuba nti nno emyaka gy'omupiira gidduka sipiidi, between bwe baawangulira ekikopo ne leero bali mu division ya 3 y'omupiira gw'Ebungereza. So naye bw'ovaako eyo osobola okutunulako ku ttiimu ezitalaaga mu bitundu ebyenjawulo nga zizannya emipiira egy'okwegezaamu. Kumpi nno abanene bonna abagenza okutalaaga mu Europe naddala ab'Ebungereza ebintu tebyabagendedde bulungi nnyo. Abagenzi babakuba b'omupiira awo. Twalabyeko awo Liverpool abasajja ba Monaco baagikubye omupiira golo zaabadde 3-2 ku match eyasookedde ddala. Anthony Rawola okulabikako mu maaso g'abawagizi aba Liverpool wadde Florian Wirtz ne munne Alexander Isak. Anthony Rawola agezaako okubatungiriramu empuliziganya ng'omu namba 10 omulala namba 9 era empuliziganya ekyalabika bulungi. Era na zino goolo zino wadde baazitadde ku nti emu ya Wirtz yagiteebye endala Isak yagiteebye naye zalabisenga zombi ezaateebeddwa Isak kubanga neyagiza atalantuka bw'ati ate n'agukoonako akagere na biki. Naye kyongera okulaga nti Anthony Rawola agezaako okubatungiriramu empuliziganya. Buli omu amanye entambula ya munne. Olwo Hubert waalijjira oba oliawo alinoonya waakolera naye nga bano omu alina kusamba mu mugongo gwa munne. Mu kusamba mu mugongo gwa munno olina okuba nga olina ensoma y'omuzannyo y'ekika ekya waggulu. Omala kutunuulira mwenda wo akukulembeddemu kiki kyayagala okukola. Oluusi n'okiteebereza buteebereza. Kati wootuuka okuteeberereza mwenda wo kyayagala okukola
nga kyekituufu kyoteebereza kyekituufu baba balina okubanga babatungiriddemu empuliziganya eyo. Kati wano emipiira giwezeeyo ng'esatu nga bwe batyo bwe basamba. Vats nga yasamba mugongo gwa Isaac. Oba olina okuyimirira mu mugongo gwe okusinziira ku mbeera, era oba omanyi ky'olina okukola. Oyinza okudda ku sayidi ye eya ddyo oba ku sayidi ye eya kkono okusinziira ku mbeera, era oba omanyi kiki ekiddako ky'oba olina okukola. Oluusi Isaac nga bwe tumumanyi nti nno amanyi okusambako, oluusi awo wakati avaawo n'agendako ebbali oba ku left oba ku right. Olina okubanga ekyo ekifo kirina okubeeramu omusambi wa Liverpool. Bw'agenda ebbali kitegeeza kaakati gwe 10 gw'ofuuse 9, singa ateekawo akasaalaba olina okubanga wazze. So waakiri wadde Liverpool omupiira guno baagigukubye, naye waakiri wabadde osobola okulaba Andoni Rawola kiki kyayagala ku bavubuka abo bombi, era kirabika nti nno kikyatambula. Era omuwagizi wa Liverpool ndowooza ojja kuddamu weetegereze n'omupiira gwe bagenda okuzannya ne Como ku Sande. Ekintu ekyo banagenda okuyingira mu Premier League okuggulawo nga bazannya ttiimu ya Newcastle. Tekigaana si kyatteeka nti Liverpool erina okugyamu akabonero oba obubonero, naye combination zeezo ze zigenda nga zeegatta ne zikola story. Naye olaba kigezaako okujja mpola mpola. Wabula ekikyagaanyi oba ekitannaba kugguka oba ekikyalimu ebibuuzo kwe kutiiriika n'okuteeka mu channels opponent mu yeegazaanyiza. Kubanga match ebadde yakaggwa nga tebannaba kuzannya Monaco, Leeds United yabakubye goal zabadde 4-2. Ng'ogyeko omupiira gwe baakuba Wrexham goal emu ku bwereere, n'ogwo gwe bakuba Sunderland goal zaali 4-2. Eno wano wonna ekintu tekyazze bulungi. Ate ekirala kyayongedde okulaga nti tekyazze bulungi ye match yabadde esooka ya Andoni Rawola ku Anfield, era n'omukolo ogwa okujjukira Diogo Jota nagwo ne gukolebwa. Ate nga n'abamu ku bazannyi ba senior babadde bakomyewo nga Virgil van Dijk, Alisson Ramsey-Becker, Cody Gakpo, nono gwe baakagula Victor Munoz, bonna babaddewo. Omupiira guno Liverpool n'ekulemberako ne goolo 2 ku bwereere. Ati ekyo Rawola oba tutandise bulungi awaka ssebo, oba tutandise bulungi. Ate nga mu kulembera 2-0 eyo match eba ewedde, naddala ng'ozannya Monaco, naddala ng'oli waka ku Anfield. Naye mba mukyali mu channels opponent mu yeegazaanyiza. Najja nakuba esooka ey'okubiri ndowooza gundi Virgil van Dijk yayodde kino ekisajja kigundi kya Alexander Gorovic, Rifu n'agaba penalty, Mika Biereth najja n'agitokosa. Match ebeggwa ekoona, Paris Bruna najja n'abagira. Tebyawulikise bulungi nnyo. Liverpool mu kusamba bwetyo si kirungi oba kale tekyandiwadde kituufu okunyiga panic button. Kuba kaakati kino kyonna kiba kyakutungirira ttiimu ngeri gyeyagala okweyisaamu mu season. Ogezaako omutendesi omujja okumanyiira abasambi be baayina baliwa abatannaba kutereeza mirimu gitereere, baliwo ab'okuta bagende, abapya bajja batya mu bakadde abasangiddwawo, omutendesi birowoozo ki byayagala okuyingiza mu ttiimu. Kwegamba pre-season eno ebeeramu ebintu bingi nga zino results tezisobola kuwa kifaananyi kyankomeredde ku ttiimu bw'eneebeera. Naye bw'olabamu result ng'eno, ttiimu n'ekulembera goolo 2 ku bwereere ne bajja ne bagikuba 4, ekintu ekyo kibaako message gye kiweereza eri omutendesi. Obusekeso ayina kuzibabuliwa era atya. Kati twalabyeko ne ku nsamba nga Jeremy Frimpong eno namba 2 ye gyakuba si emu ne Xabi Alonso gye yamukubisa mu ttiimu ya Bayer Leverkusen nga bawangula Bundesliga. Kati Andoni Rawola ataddemu bye twali tulabyeko, ate Pep Guardiola byakola. Namba 2 kasita mulumba okutuuka ku center gw'ate togenda kalayini gw'oyingira wano awa Ryan Gravenberch. Ekintu ekyo Pep Guardiola abadde akola bulungi ebintu ebyo. Alexander Zinchenko fenna twali tukimanyi nti omusajja oyo si namba 3, musajja midfielder
central midfielder naye olw'okuba nti yayinangako byeyayagalanga ba Ilkay Gundogan ne Kevin De Bruyne bagende babikole mu maaso eri mu mugongo gwa Sergio Aguero nga bye bakola mu maaso bimala tibyetaagisa Zinchenko kwegattayo yensonga lwaki yamugambanga tyagwe munnaffe mu kifo ky'ogenda eri kalayini ebyeno mu maaso bitulekere gwe jangu onyweze wano wa Fernandinho era ekintu ekyo yakikolera ddala bulungi Mikel Arteta agenda omugula ate yasalawo omukubisa namba 3 eri naye ng'omusajja oyo si namba 3 omusajja oyo central midfielder era emirimu gye yakola wansi wa Pep Guardiola tegyanyirira tegyafaanana egyo gye yakola wansi wa Mikel Arteta ng'amuguze mu ttiimu ya Arsenal era kyekimu kye tubadde tulaba ne okuba Rico Lewis era mu ekyo ekiseera Zinchenko we yakoleranga emirimu gy'okuyingira mu central midfield Man City ng'erumba defensively teyali bulungi nnyo naye nga alina engeri gy'ateekawo ensamba emuggyako pressure okuba nti buli kiseera abeera exposed kati olwo mu back 4 nga Kyle Walker olw'okuba yali asinza ne speed nga Pep Guardiola amaze okukiraba nti omupiira gw'Ebungereza bakwata nnyo counter attack nga omulimu gwa Kyle Walker ogusinga naddala nga tebalina mupiira kubanga yali alina speed nga bamukwata counter attack ebyasa biddiŋŋana kubanga nga yabirina naye kakati twagenza okulaba Andoni Raola nga Jeremy Frimpong agira nga tagenda eri ku layini bino byakuba cross ogweri mu lusalosalo ng'agira n'ayingira wano kitwalabako ku Rico Lewis mu ttiimu ya Man City lwakubeera Pep omumanyi musajja mutetenkanya nnyo ekifo ekyo ekya defensive midfield yakirowoolezanga nnyo ng'akifuniramu omuzannyo omulungi naye ate ng'ateekamu n'ensamba ekigumya namba 2 ne namba 3 bwe babanga si bebazze okugumya defensive midfield nga John Stones mu central defense oba Manuel Akanji nga bamulumba nga yajjawaawo nga yakuwa double pivot naye nga yakimpatiira yakiseera buseera ajja kuddayo ku mulimu gwe ogw'enkalakkalira kakati wano ku Frimpong twagenza okumulaba mu Liverpool nga bbiri ye si yaba Alexander-Arnold Trent naye nga bwe ngambye nti nno bino bibeera byagezesa tewaliwo obujulizi bwa nkalakkalira bulaga nti nno ne mu season waakyo bw'anaakola naye omutendesi agezaako okugezesa formations ez'enjawulo anaagenda okuyingira mu Premier League nga waakiri ayinako kyagusizza naye ate era tukimanyi nti nno okuyiga mupiira tekukoma buli match ebeerako ekipya kyereeta ky'olina okuyiga ng'egenda mu maaso kubanga bw'otakiyiga nga match egenda mu maaso obubonero busatu buba bugenze so kakati awo yembeera naye twalabyeko ne wa Dominic Szoboszlai, Federico Chiesa, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch nabo bayingiddemuko mu eyo match Wataru Endo yibamuyingiza nakuba mu center back awo ndowooza enkambi ya Liverpool ng'oggyeko Hugo Ekitike yalwala Alexis McAllister yeyeka abadde tannaba kulabikako kakati awo nekiyingira mu katale bw'owulira ebigambo ebitambulira mu katale ku lwa Liverpool owulira nga beetayiridde nnyo omuvubuka ono Bradley Barcola azanyira mu PSG naye nno PSG yeeramula baagalamu obukadde nga 128 kati gwe obeera owa Liverpool olina okwebuuzaamu wakasaasaanya obukadde 445 mu sizoni eri ewedde obukadde obwo ne bulabika nti yalinga rescue mission lubaluseewa tiimu egira tukoze tutya obukadde 4 ne bugenda naye era tebwasobodde kweyimirira Liverpool kubeera ku bifo bya kumwanjo wadde yakise mu Champions League yanyukidde mu kifo kya 5 tebwasobodde kutaasa mulimu gwa Ancelotti nga coach naye ate tebwanogedde eddagala central defense ne defensive mechanism yonna okuba nti Liverpool ebadde ekisenge kyayo kitiiriika kati kitegeeza bw'oba owulidde Bradley Barcola yadde signing ebeera nnungi bw'eneebanga egguse era ojja kusigala ng'obuuza naye tukoze tutya ku baaka eyo kubanga era oba oyina okugulayo Liverpool teddemu obukadde 4 wadde weebuli obw'okusaasaanya naye ekikulu kiri nti abaleeteddwa oba abanaaleetebwa beba abanaajja mu nsonga eyeetaagisa
yo ensamba esobola kukyuka etya naddala bw'otunulira ku results egy'emipiira ebiri egisembeyo mu pre-season nga omugatte Liverpool ekubiddwamu goolo 7 mu mipiira ebiri bagiteebyemu goolo 7. Monaco yabakubye goolo 3, Leeds yabakubye goolo 4. Oluusi oyinza obutafaayo ku goolo mmeka zibakuteebye, naye ate luusi ne weebuuza gw'oteebye mmeka. Naye baba bakuteebye goolo 7 gwe ng'oteebye goolo 4 ate nga wonna gw'obadde osookayo, kubanga ekyo oluusi kirina wekituuka ne kiva mu talanta ne kidda mu ntegeka y'abazannyi. Muzannyi ki asoose okulaba ng'omupiira gugudde era yeeyisizza atya? Omanyi omuzannyi asoose okulaba omupiira nti gugudde alina okugenda okuclosinga down opponent ono alina omupiira, si kugumuwangulako, naye waakiri butamuganya kufuna wasitulira face okuba kuba paasi enzibu. Kati olwo oyo bw'amala okukola omulimu ogwo, mu abalala abasigaddewo muyina okulaba nga muziba channels wayinza okuyisa paasi okufuna obuyambi mu ba teammates. Ebyo byonna tubyogerako nga tetunnaba kutuuka kulowooza ku Virgil van Dijk, nga tetunnaba kutuuka kulowooza ku dive za Alisson Ramsey Becker mu goolo, wabula gweoba gwe Fran Vats oba gwe Harvey Elliott oba gwe Curtis Jones oba gwe Hugo Ekitike oba gwe Alexander Isak, wonna wooli kasita olaba nga omupiira gugudde gwali nearby gwasookerwako, ogwe mulimu gw'olina okukola. Ne banna bakwetoolodde si kumala gapaala, wabula buli omu kulaba nti omusajja ono singa gundi ngeri gya mupresinze wali Alexander Isak wayinza okumagamaga okufuna obuyambi. Eyo kyano n'ogiziba nono n'aziba eno kyova olaba ne pressing eyo ebeera ne pattern, si kumala gapaala nti tugende tunyiga abasajja nedda, kubanga ate mu kunyiga abasajja oyinza okwesanga nga ono ye amaze gakubayo omupiira kigere kimpadde, mwenna mugenze ne mwekomeekera wali oyo alina omupiira n'abakubamu omupiira omuwanvu okusanga eno Van Dijk nga bamulumbye bali babiri baba bamulese. Naye gwe bw'opressinga immediately ng'omupiira gwakagwa nga topressinga kuwangula mupiira ogwo, naye kulemesa opponent ono kwegazanya kusitula face kuzuula kika kya paasi kyalina kuba, then mu abalala babiri oba basatu ne mujja ne mugabana channels ze mulowooza nti no opponent ono wayinza okufuna obuyambi ng'agaba omupiira ogwo. Kati olwo ba Van Dijk baba basobola okuddayo mu bbaaka yaabwe ne bafuna ebifo ebituufu balina okuyimirira ne balinda. Kati ne mu pressinga nabana baba bajja okuba nti nno bawa oli alina omupiira obuyambi. Pressing eyo naye erina okubeera ne pattern yaayo, eyo naye etungirirwa kusinziira ku training na zino trial matches eziba zizannyibwa. Kati wekibanga ne pattern eyo tennaba kujja, omusajja n'omukulembera tunniru najja n'akukuba 3 eyandiyagadde ogenda ku defensive ajja gamba ezo za pre-season naawe teryagaanyi. Pre-season kyo kyatteeka balina okuteeba, ye n'oli akukuba 3 naye ali mu pre-season. Lwaki ye mu kubeera mu pre-season ye nga n'abamu tebannadda nga n'abalala bakyalimu ebikoowukoowu ajja n'omukulembera tunniru najja n'akkuba 3? So kakati ebyo byonna byebibuuzo abakugu bwe baba balina okubikkula okulaba nga babifunira answers season nga tennaba kutandika. Arsenal naye omukolo gw'okwanjula Bruno Guimaraes nagwo tegwagguse bulungi. Borussia Dortmund yabookezza awaka goolo 3-2 lwakuba nti nno match eno yabadde egenda kutandika baateesezzaamu tetufa ku result yonna nti ye bwe tugira tukubumukole ku penalty awo, naye nga yo match yabadde ewedde Dortmund omupiira guwangudde goolo zabadde 3-2. Ethan Nwaneri yateebyeko emu ne Victor Gyökeres n'ateebako penalty. Naye ate Arsenal yabadde yakamala okugwa mu mbi za Manuel Pellegrini yatendeka Real Betis yabadde yakamala okubookya goolo 3-1 era bano babanguyizza kubanga Betis yayanguye okuba Arsenal 2-0. Naye bw'otunuulira match olaba n'ebimu ku ebyo bye walabako mu season ewedde baba bakuteebye ng'onoonya equalizer ne winning goal, ositula otya intensity n'otaama n'ennumba zo ne zitaama? Tebyaze ebibuuzo ebyo tebyafunye answers entuufu. Tubadde twogera ku mupiira Borussia Dortmund bwe yakubye Arsenal goolo zabadde 3-2. Basigazzayo kakati match emu gye bagenda okuzannya okwosenkya nga bazannya ttiimu ya Como, olwo balyoke beetegekera olwa Sunday mu FA Community Shield ne bagenda okuzannya ttiimu ya Man City.
jukira bamala okusamba ogwo omupiira era Arsenal ejja okusooka mu nsiike kubanga bo omupiira ogwabwe bajja kuzannya kiro ku Friday nga 21 nga bazannya ttiimu ya Coventry City. Naye nga bwe mbadde njogeddeko nti nno ne Real Betis yabadde yakabookyawo goolo 3-1 naguno gwa Borussia Dortmund bwe bakubye 9 Borussia Dortmund yabookezza goolo 3-2 naye bwe bagenzeeko mu busaale eyo Arsenal nejja newangula naye nga yo match jukira ne webanga mu mateeka go kuwandiika mupiira mateeka g'omupiira match yonna ewedde draw eno okuyingira penalties baba banoonyako bunoonya muwanguzi kw'olwo olunaku naye byafaayo byo bikuwandiikako nti yabadde draw. So kaakati na wano wadde olw'okuba kyabadde mu ntegeeragana wakati wa Arsenal ne Dortmund nti bajja kukubamuko ku penalties yo result yasigadde yeeri ti Dortmund yakubye Arsenal goolo 3-2. Kepa Arrizabalaga yabaddemu, Christian Mosquera mu central defense ne Gabriel Magalhaes, Ricardo Carafiori nga yali eri mu namba 3, Ben White yali eno mu namba 2. Lewis Kelly sebo yakikutte wano wakati. Kakati awo ne Kapi yakubyemu Martin Odegaard, Kai Havertz yabadde ku kyoto ne gundi ne Victor Gyökeres era yabadde amukoleddeyo akono n'okumukisaawo. Empuliziganya eyo ndowooza nayo Mikel Arteta yandiyagadde okwongera ogitungirira kuba ate era jjukira ne Mikel Merino ate naye asinga kulabikira bulungi mu maaso awo lwakuba nti nno structure ya Mikel Arteta eri rigged tesobola ku-accommodatinga abazannyi bawerako mu maaso awo. Naye bw'otunuulira emirimu Mikel Merino gy'akola ku national team eya Spain olaba nga waliwo fluidity wakati awo nti oyinza okukubisa Kai Havertz ne Victor Gyökeres ne gundi ne Mikel Merino mu tiimu y'emu. Naye olw'okuba nti nno yo structure ya gundi ya Mikel Arteta bw'okimanya alina back 4 wakati ayinawo babiri mu double pivot mu maaso gaabwe walina kubeerawo omu bw'atabeera Odegaard abeera Eberechi Eze tewaliwo mbeera gy'osuubira nti basobola okuba accommodatinga bombiriri. Then eno mu maaso waba walina kubeerawo omu ng'omulala ali mu wingi ya kkono omulala ali mu wingi ya ddyo. Kati structure eyo oluusi ekendeeza ku bungi bw'abazannyi b'osobola okwaccommodatinga mu match emu nga balina obusobozi obw'enjawulo ku lw'obulungi bw'okuteeka opponent ku bunkenke naddala nga ttiimu eyagala kuva from a goal down, ttiimu eyagala okuva from 2 goals down ogezaako gugatta kabe kasinge n'okugwawula. Ebyo ebimu ku by'okusoomooza ndowooza Mikel Arteta abadde abiyigiramu sizoni ezennya eziddiringana ng'eyokunamu yawangulidde ekikopo oba oli awo gebimu ku yandibadde agezesa mu pre-season okwetegekera season empya. Pierre Hincapie ne Gabriel Jesus Fernando ne Gabriel Martinelli ne Ilan Meslier nabo bayingiddemuko mu match eyo. Kati abatannaba kugira ddala mu nkambi ndowooza ye Declan Rice ne Zubimendi ne Guimaraes ne Bukayo Saka ne David Raya ne Eberechi Eze abo bati tebannaba kulabikako ne Ulen Timber ne Noni Madueke abo bondowooza banagenda okugiramu wano ku Como omupiira gwa Como ndowooza tujja kulabako abamu kubo okwosenkya olwo basobole okwetegekera Community Shield. Ndowooza nti nno bwe banaazannyira Man City mu Community Shield bajja kubaako abazannyi kwabo ababadde mu World Cup abeeyongeddeko. Naye ku gwa Real Betis waliwo n'omukisa Gyökeres gwe yadiibuuzaawo abalabyeko ku ogwo omupiira naye musajja yagize mpozi ne goalkeeping tiyabadde nnungi ku mupiira gwa Real Betis. Kepa Arrizabalaga eri omuwagizi wa bulijjo ow'omupiira ajja kugamba nti Kepa Arrizabalaga era talina waakwate era oba agende obeera mutuufu. Naye okubaawo kwa Kepa Arrizabalaga kubadde kuyina naddala season eyo ewedde gye kusindiikirizaamu emirimu gya David Raya kubanga Kepa Arrizabalaga agenda okujja mu Arsenal yali omutindo gwe guli waggulu. Kati David Raya n'alabika nti yafunamu okwekangamu ne kiyamba okusitula omutindo gwe oba oliawo yayongeramu ne ka private training n'alyoka akwata goolo nga nnungi bwetyo. Kijja kuba kya bulabe nnyo nga David Raya ali awo bw'atunulako wano ku kibegabega talaba waavuganya tewali n'agenda kumutuuza ayinza okufuna complacency eyo omutindo gwe ne gutuuka okukkirira ate nga twamulabyeko mu season ewedde ng'alina obubonero bwe yeetengerera yennyini nga yabuleese nti newankubadde Arsenal yerabise nga ye ttiimu ebadde esinga okulabika obulungi nga terina mupiira naye babaddeko ebiseera bye babadde babawaguza nga David Raya yalina okusalawo Arsenal etateebwa kweyo etateebwa. Naye nga muli olowooza nti no mulimu contribution eri indirect
ey'okubeerawo kakepaliza balaga naye bw'abanga yalabise bw'atyo naddala ku mupiira gwa Real Betis era n'omupiira gwe yawandagadde awo apankinga ddiza opponent ekyo nakyo tekiwulikika bulungi tekirabika bulungi ligookipa kati ekintu ekyo kyangu nnyo ogamba nti Lionel Messi yajja kikola aba basobola n'okufunayo omulala naye kiyinza okuweereza sigino etali nnungi eri enkola y'emirimu eya David Raya ate ekyo tekiba kirungi nnyo eri ttiimu okutwaliza awamu kale katukome wano oba oli awo olw'enkya tunaalabako Man U byeyakoze ne byetaakoze n'engeri gye yabikozeemu then tujja kulabako n'enkambi ya Tottenham Hotspur n'eya Chelsea.